buyise ku mutwe gwange ng'omugugu omunene bunzitooweredde gunnebye. Ebiwundu byange biwunya era bifunze olw'obusirusiru bwange. Nnumiddwa, ntamizibwa nnyo, ntambula nga nkaaba obudde okuziba. Kubanga ekiwato kyange kijjudde okwokya, so temuli bulamu mu mubiri gwange. Nnyongobera, menyese, mpulugumye olw'okweraliikirira kw'omutima gwange. Mukama, byenjagala byonna biri mu maaso go, n'okusinda kwange tekukisibwa. Omutima gwange guntundugga, amaanyi gange gampweddemu. Omusana gw'amaaso gange era nagwo gumbuze. Abanjagala emikwano gyange beewala ekibonobono kyange, ne baganda bange bayimirira wala, era n'abo abanjigganya obulamu bwange banteega. N'abo abaagala nze okulaba akabi boogera eby'ettima, era balowooza eby'okulimba obudde okuziba. Naye nze ng'omuggavu w'amatu siwulira, era ninga omusiru atayasamya akamwa ke. Mazima ninga omuntu atawulira, ne mu kamwa kange temuli kunenya. Kubanga eri ggwe, Ayi Mukama, gye nsuubira, oliddamu, Ayi Mukama Katonda wange. Kubanga nayogera nti baleme okunsanyukirako, ekigere kyange mukiseerera, banneegululuminyizaako. Kubanga nze ndi kumpi n'okumenyera, n'ennaku zange ziri mu maaso gange bulijjo. Kubanga nayatulanga okutali kutuukirivu kwange, okwonoona kwange. Naye abalabe bange balamu, balina amaanyi, n'abo abankyawa olw'okulimba beeyongedde, era n'abo abansasula obubi olw'obulungi be balabe bange. Kubanga ngoberera ebigambo ebirungi. Tondeka, Ayi Mukama, Ayi Katonda wange, tombeera wala. Yanguwa okumbeera, Ayi Mukama, obulokozi bwange. Ekitiibwa kiri kitaffe, n'eri Omwana, n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyaliwo olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Tunayongera okwegayirira mu Zabbuli eya 51, era ekyamazima nga twongera okugenda mu maaso ga Katonda. Onsaasire, Ayi Katonda, mu kisa kyo, mu bungi obw'okusaasira kwo, sangula ebyonoono byange byonna. Onnaalize ddala obubi bwange, onnoongose okwonoona kwange. Kubanga njagala ebyonoono byange, n'ekibi kyange kiri mu maaso gange bulijjo. Ggwe wekka gwe nayonoona, ne nkola ekibi mu maaso go. Obeere omutuukirivu bw'oyogera, osinge omusango bw'osala. Laba, nze natondebwa mu bubi, ne mu kwonoona mmange yanzaalira. Laba, ng'oyagala eby'omunda by'amazima, era mu mwoyo obutalabika onaamanyisa amagezi. Ontukuze n'ebizooba, nange naaba mulungi. Onaaze nange naaba ntukuvu okusinga omuzira. Ompulize essanyu ery'okwesiima, amagumba ge wamenya gasanyuke. Okise amaaso go mu bibi byange, osangule ebyonoono byange byonna. Ontondemu omutima omulongoofu, Ayi Katonda, onzeemu omwoyo omulungi munda yange. Tongoba wooli, so tonzigyako mwoyo gwo omutukuvu. Onkomezeewo essanyu ery'obulokozi bwo, onyweze n'omwoyo ogw'eddembe. Ne ndyoka njigiriza amakubo go aboonoonyi, n'abalina ebibi balikyukira gy'oli. Omponye mu musango ogw'omusaayi, Ayi Katonda, gwe Katonda w'obulokozi bwange. Olulimi lwange luliyimba nnyo obutuukirivu bwo. Ayi Mukama, yasama eminwa gyange,
n'akamwa kange kalyolesa ettendo lyo, kubanga tosanyukira ssaddaaka n'andikuwadde, ebiwaawayo tebikuwoomera. Ssaddaaka za Katonda y'emmeeme emenese, omutima ogumenyese era oguboneredde. Ayi Katonda, togugayenga. Okole obulungi Sayuuni nga bw'oyagala, okolere Yerusaalemi bbugwe, n'olyoka osanyukira ssaddaaka ez'obutuukirivu, ebyokwokya n'ebyokwokya ebiramba, ne balyoka bawaayo ente ku kyoto kyo. Ekitiibwa kibe kitaffe n'eri Omwana n'eri Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba, emirembe n'emirembe. Amiina. Kambasabe tuyimba oluyimba olw'ekkumi era nga tuli mu mbeera ey'okusaba n'okwegayirira Katonda. Oluyimba namba 10 nga twongera okusaba Katonda ayongera okutusembeza waali akole ebyekisa mu ffe abooluganda. Olunaku olwaleero tuli mu maaso ga Katonda nga twenenya olw'ebyo bye yatusongeddeko, bye yatulaze mu kitabo kyonna eky'engero Sulemaani kye yawandiika eky'amagezi. Katuyimba oluyimba olwo namba 10. Ompulire ekyetaaga we mukumi wange, beera kumpi nange, Okusaba onjijjanjabenga. yimba nga osaba. Ayi Mukama Yesu, atubulamu, kanziruke mbiro okutuuka gy'oli. Twabiwulidde ku bbalaza nga bitwetaagisa okwenenya mu nsonga ez'enjawulo. Twawulidde amalala n'okumala boogera nga tutaddeeyo mwoyo. Twawulidde obulimba, twawulidde obutassaamu mwoyo wa Katonda kitiibwa, twawulidde ebigambo eby'okulimba, twawulidde eby'olugambo, obwenzi, immorality, obukaba, obutassaamu Katonda kitiibwa, obutassaamu bazadde kitiibwa, obutali bwesigwa mu bufumbo, okulagajjalira n'obutafa ku bantu balina bwetaavu abatwetoolodde, okusinza ebifaananyi, ate n'okuba nga tumalibwawo ensi. Ebigambo ebyo twabiwulidde nga bitwetaagisa okwenenya era n'okubulwa amagezi ag'okwawula ekirungi okukyawula ku kibi. Era twawulidde nga twetaaga okwenenya okubuusabuusa Katonda, obugabirizi bwa Katonda n'obusobozi bwa Katonda, kubanga Katonda bulijjo tumwatula nti ayinza byonna, naye emirundi mingi tulaba nga tubuusabuusa ate nga tumanyi nti ayinza byonna. Kale ekyo kitwetaagisa okukyenenya kubanga Katonda alina obuyinza. Era twawulidde nga twetaaga n'okwenenya obugayaavu. Obugayaavu twetaaga okubwenenya, era twawulidde nga twetaaga okwenenya mu bigambo eby'okumala nga kozesa nsimbi
kubanga twategeerera ddala mu kitabo eky'omubuulizi nti buli kintu kirina ekiseera kyakyo. Kale waliwo ekiseera eky'okugabirirwa n'okufuna, ate bwe tuba nga tetukozesezza bulungi ebyo Katonda byatuwadde ne tumala gabidiibuuda, Katonda atunenya. Kale nabyo twetaaga kujja mu maaso ga Katonda n'okwegayirira n'okwetoowaza. Twetaaga okwenenya, okuyomba n'entalo conflicts. Kale abooluganda, nga twongera okwegayirira Katonda, tunaasabira wamu mu bigambo ebiri mu luyimba olw'ekikumi-18 nga tuluyimba nga tuli mu kusaba, ng'owulira ng'oyogera ne Katonda wo, ng'owulira owaayo obulamu bwo eri Katonda wo. Nja kusaba Ssaalongo Taata onaatukulembera mu luyimba olwo 118. 118 bannange ntuuseewo. Twala obulamu bwange Obufugire ddala ebiro by'ebimala bibe byakusinza. Twala emikono gyange okukuweerezanga. Twala ebigere byange ntambulirenga mu ggwe. Twala eddoboozi lyange kutendereze Yesu. Twala n'emimwa gyange gibuulirenge engiri. Twala n'ebyendowooza ndowoozenga by'osiima. Twala omutima gwange bulijjo bukumenga. Twala byennina byonna, byonna bibyo si byange. Twala amagezi gange gakozese by'osiima. Twala okwagala kwange, twala nzenna nga bwendi. Yesu otwalire ddala mirembe n'emirembe. Tunaamaliriza n'oluyimba olw'ebisatu. Era nga oluyimba muggwe ng'oyongera okusaba Katonda okukubeera n'okukusembeza n'okukusaanyiza. Abooluganda, Katonda waffe wakusaasira, ajjudde okusonyiwa, alwawo okusunguwala, era Katonda waffe ajjukira obutaddamu kutunenya nga okunenya okwasooka. Omwoyo n'omubiri Yesu kabikuwe. Newayo nga sadaka omuli
okiyimba ng'ojjukira by'otambuliddemu, ng'ojjukira we weedibaze, ng'ojjukira bw'osobezza, ng'ojjukira mu bigambo by'olowoozezza, mu bikolwa byo w'ojeemedde Katonda. Luyimbe nga ojjukira nti waliwo ate Katonda abamu twali basamize, abamu twali balogo, abamu twali bannanfuusi, nga ebyo ebimu Katonda azaakugjayo azaakugjayo. Abamu twali benzi nga tuli bakaba, naye Katonda nga mu kiseera kino alina waakusaasiridde, ng'olaba naawe nga waliwo ekisa kye. Kale kankusabe okiyimbe naye ng'oyongera okwewaayo mu maaso ga Mukama ayongere okukola omulimu omulungi. Katugende mu maaso. Tugenda kwongera okwewaayo, tujja kusaba abantu nga 3 bagenda kwongera okutuweerayo obulamu bwaffe. Nga bwe tuzze tuwulira ebigambo bye twetaaga okwenenya, Sulemaani ng'abitusongerako. Nja kusaba Maama Bandi otukulembere mu kwenenya ku lw'obulamu bwaffe obw'omubiri, mu byonna bye tukola, bye tutambuliramu, bye tusobezza mu ngeri zonna ez'omubiri. Nja kusaba Maama Kiyingi ojja kutukulembera mu bye tusobezza eby'omwoyo. Waliwo bye tusobya ne tubuusabuusa Katonda, ne tutakola Katonda by'ayagala, naye nja kusaba abasaba mugenda kusemberako wano tusobole okuwuliziganya obulungi. Atugende mu maaso ga Katonda nga twenenya Katonda atubeere. Taata Katonda waffe omulungi, tuzze Katonda waffe okwegayirira olwaleero, kubanga taata tuli boonoonyi ddala batasaanira. Ffe Katonda waffe abatawulira amateeka ago, watuwa amateeka ago, naye taata tusobeza mu bigambo bingi. Taata bwe tukoze amalala, bwe twekulumbaza, bwe tujeemye, Katonda waffe bwe tuduulidde bannaffe, taata tulina ebigambo bingi Katonda waffe bye twenenyezaamu. Bwe twenze Katonda waffe ne tukuvaako, bwe tubbye bannaffe, bwe tulidde enguzi, bwe tukoze buli kazambi yenna Katonda waffe atasaanira, tukwegayira Katonda waffe gwasaasira abatasaanira, kubanga wagamba nti mujje gye ndi nange n'abawummuza. Ate Katonda waffe emikono gyo myanjulukufu, tukwegayira taata yanjuluza emikono gyo tusaasire, kubanga emyoyo gyaffe ginakuwadde nnyo. Taata tulina ebibi bingi, twakuvaako Katonda waffe ne tubula. Taata tukwenzeeko nga tugenda tubula. Taata tunyooma ekitiibwa ky'obwa Katonda bwo. Katonda waffe tunyooma amaanyi go. Waliwo Katonda waffe tulabye nga atakoze, so nga wooli. Taata waliwo wetukulabye nga atasobodde, so nga Katonda waffe wooli. Taata waliwo lw'otugezesezza n'otulaba Katonda waffe ng'emitima gyaffe minago. Otuddiremu Katonda waffe, tuddemu ffe abanaku abalina ebibi. Tukwegayidde Katonda waffe tusaasire mu kwemulugunya kwaffe, kubanga taata olumu bwe tutakulabye twemulugunyizza. Bwe tutalabye taata bye twagala, taata ne twemulugunya. Otusonyiwe kubanga taata ffe tukulagira twagala okole nga ffe bwe twagala, so gwe Katonda waffe okola nga bw'oyagala. Tusaasire Katonda waffe, tusaasire Katonda waffe ffe abakuduumira. Katonda waffe kubanga gwe okolera mu biseera, naye ffe Katonda waffe twagala okolere mu biseera byaffe, tuddiremu. Tusonyiwe, tusonyiwe nnyo Katonda waffe olw'okukulumbaza kwaffe, olw'amalala gaffe, olw'emputtu, olw'obutawulira. Taata mu bigambo bingi tukwegayiridde Katonda waffe, tusonyiwe. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu mwe tusabidde otusaasire. Amiina. Era mu nsonga y'emu Mukama tuzze mu maaso go, kusooka mufe abali wantu tulabamu butuukirivu bwonna. Kyetuvudde nno tujja mu maaso go Katonda waffe nga tuzze okwenenya, kubanga wagamba nti omubi aleke ekkubo ly'ebbi naye akwate eryo eryalagira ery'ensonga. Taata otusonyiwe tetukutte eryalagirwa, tuvodde
omwoyo gwe omutukuvu, mwoyo ayogera naffe buli lunaku. Naye Katonda waffe otusonyiwe kubanga ffe twetaddewo mu mwoyo omutukuvu, tukoze bye twagala, naye ng'ate otugambe tulina okukwata ekkubo eryalagirwa. Katonda waffe twesanze ffe kennyini abali wano nga tetunaba kusitula abalala. Katonda waffe otusaasire kubanga ffe tukeera wano buli lunaku, naye Katonda waffe bw'otulaba otulabamu ebituli. Kale kyetuvudde twenenya, bwe twenenya n'abalala bajja kwenenya, kubanga gw'ogamba nti mujjira ki mu mpya zange okuzirinnyirira nga bw'otutunuulira tujjudde okuyomba, tujjudde obunyoomi, tujjudde buli kimu kyonna Mukama nga kiri mu ffe. Naye gwe Katonda waffe asonyiwa, tatubalira bibi. Katonda waffe tuzze gy'oli kubanga omuyigiriza yagamba tunaagenda alyani alina obulamu obutaggwaawo. Naye Katonda waffe twesanze nga ffe tukola bye twagala, ne tutamanya nti n'obulamu bwe tulina Katonda waffe gwe wabutuwa, era ne tutamanya ti obulamu wabutwazika. Katonda waffe otusonyiwe, ensi eno ng'etumazeemu, ebigambo ebyogerwa nga naffe bitutwaliddemu. Katonda waffe otubeere okuwuliriza omwoyo omutukuvu. Twenenya ku lw'abaweereza, abaweereza Katonda waffe babatumira, twenenya ffe abali wano mu makanisa gonna agangulikaani. Kino kye kitundu ekyenenya kati ku lw'abakristaayo bonna. Twenenya ku lw'abaweereza bwe tuvvoola, okusookera ddala ku ssaabalabirizi, okudda ku balabirizi baffe, okudda ku baawule, ku bassaabadinkoni, ku babuulizi. Katonda waffe tetubalabawo. Sonyiwa Katonda waffe kubanga tulina emimwa emibambaavu. Isaaya kyeyava agamba ti nde Katonda ntuula mu bantu abalina emimwa emibambaavu. Era Katonda waffe kyewakola kumulongoosa. Tuzze gy'oli gwe Katonda waffe otuyiseeko amanda ku bintu byonna bye twogera ebitali bya butuukirivu, obirekeyo. Kubanga ngero yagamba nti mulwangawo okwogera. Katonda waffe otubeere tulewo okwogera nga tusengejja, naye ebigambo biyitira. Katonda waffe ne tutakuwa kitiibwa kyo, okusooka byonna obutakuwa kifo kisooka. Fe okwerowoleza ebyaffe ku bwaffe, Katonda waffe ebyaffe bye tulina okukulembeza. Naye gwe Katonda waffe n'ogamba nti nze nyimiridde mu kituli n'otalaba, bw'otyo bw'oyogera mu Ezeekyeri 22. Katonda waffe tusingawo abayimiridde. Kusooka byonna twenenya ku lw'eggwanga, kubanga nga ffe nga bamaama nga bataata ffe tuzaala abaana abakuba obutayimbwa, ffe tuzadde abaana abali b'enguzi nga naffe kennyini taata otuzingiramu. Naye bwe tujja mu maaso go ne twewombeeka, naye ng'olaba obutali butuukirivu mu maaso gaffe. Katonda waffe sonyiwa, kubanga ogaa nti ebiro by'obutamanya tewabijjukira. Gwe kiweetaaga kwenenya. Tuzze mu maaso go Katonda waffe, tuzze gy'oli gwe Katonda waffe alina obulamu, otulongoose tusobole okukola omulimu gwo nga bw'oyagala, bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Katonda waffe omulungi, tukwebaza nnyo kubanga oli Katonda ajjudde okusonyiwa n'okusaasira. Ebigambo byonna byakwenenya olwaleero, nga bwe tukuwulidde ng'otutegeeza mu ngero essuula esooka okutuukira ddala ku ssuula eya 31. Ebigambo bingi Katonda waffe tubiwulidde, naye olwaleero twenenya we tutakoze bulungi, kubanga otutegeeza ky'omuntu yenna bwe yeerowooza nga talina kyakunenyezebwa mu maaso go, abeera yeerimba yekka na yekka. Kale ffe kyetuvudde tujja gy'oli nga tulaba obutasaanira bwaffe. Katonda waffe otusonyiwe. Oyogedde naffe mu Zabbuli eya 5:1 ti ssaddaaka emenyeseye gy'osiima. Kale tukwegayiridde leka emmeeme zaffe zongere okumenyeka w'oli. Era Katonda waffe oyogedde naffe mu Zabbuli eya 3:8 nti otunenya olw'obusirusiru bwaffe, ne tutambula nga tukaaba nga tuwuluguma naye olw'obutamanya bwaffe. Mu kusobya kwaffe n'otukangavvula. Kale olwaleero Katonda waffe tufuule ebitonde ebiggya, kubanga tutegedde nga tusobezza emirundi mingi. Mu luyimba olw'10 tukwegayiridde nga tukugamba nti otuwulire, Ayi Kitaffe. Kale tukusaba Katonda waffe otuwulire, totuggyako omwoyo wo omutukuvu. Bwe tutasabye ng'olaba nga bitusaanira okutusonyiwa, Katonda waffe tusonyiwe.
era bye tusabye Mukama mu maaso go nga olaba bya nsonga. Kkiriza Katonda affe otusonyiwe era otunaalize ddala ng'oluyimba bwe lugambye. Kkiriza Kabaka w'Abakabaka okola ku lwaffe, ku lwa St. Apollo, ku lwa Kansanga Parish, ku lwa Luzira Archdiaconale, kola bw'otyo ku lwa Namirembe Diocese, kola bw'otyo ku lwa provinsi ya Uganda, kola bw'otyo ku lwa provinsi yonna ey'obulabirizi ey'ekkanisa ya Uganda. Kale era kola bw'otyo Kabaka w'Abakabaka ku lwa ffenna abasinza nga tusinziira nga tuyita mu Kristo Yesu. Kola bw'otyo ku lw'ensi yonna Katonda waffe. Ffenna Mukama kubanga tumanyi nga twayonoona, tuzze gy'oli otufuule ebitonde ebijja. Bwe tutyo bwe tusabye nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Tunaamaliriza n'oluyimba olwo era mu bukakkamu, mu mpola, mu kusaba n'okwegayirira. Ate tuleme okugwa mu kukemebwa olunaku olwaleero. Oluyimba olwo nnamba 9. By'oli Yesu Tuwayo Ayi Mukama awulira okusaba kwaffe. Amiina. Mukama abawe omukisa.